Twin Emmanuel, being the returning officer for Kikuube electoral district, having added up the number of votes cast as recorded on each declaration of result form, in accordance with section 147 of the Local Government Act, Cap 138, declare that the total number of white votes cast for each candidate are as follows. Kisembo Pade of NRM, 26,612. Kimanyire Penekans of NUP, 8,712. Total number of valid vote cast for candidates, 35,324. Total number of rejected invalid ballot paper, 887. Total number of ballot papers counted, 36,211. Number of ballot papers spoiled, 74. Accordingly, as a returning officer for Kikuube electoral district, in accordance with section 147 of the Local Government Act, Cap 138, I declare Kisembo Pade, who has obtained the largest number of votes, to be elected candidate for Kikuube electoral district. Nganze awangude Akaruuru omuna kibiina ekya NRM, njagala kwebaza nnyo Katonda gyatujje mu kalulu kano, n'okwebaza ekibiina kyange ekya NRM olw'obuwagizi obw'amaanyi ennyo ne ttiimu yange n'abantu bonna ab'Ekikuube. Akaseera kano nsaba tubeere tukolere awamu ng'abannakikuube, ng'abannakibiina ekya NRM, ate nkowoola buli muntu yenna ayagaliza Kikuube ebirungi, mujje tukwatire wamu tusobole okuweereza abantu baffe ab'Ekikuube. Pulezidenti waffe Pade Kisembo era kati ng'afuuse gavana wa Kikuube. Twagala okwebaza abantu bonna abasobodde okujja okwenyigira mu kulonda era n'okusobola okulaba nti tukuwangula akalulu kano. Abo bonna buli yenna ataddeko omukono ne tukolera wamu nga ttiimu, twagala nnyo okubeebaza. Neebaza nnyo NRM Secretariat ne ttiimu gye tukoze nayo wano mu Kikuube. Neebaza nnyo bannaffe abakulembeze b'Ekikuube be tukoze nabo okuviira ddala ku byalo paka ku district level.